Poliisi ensanje egombye obwala mu basajja babiri ku bigambibwa nti babadde bafera abantu nga beeyita abakozi aba Town Council. Abakwatiddwa poliisi y'ensanje ku bigambibwa nti beeyita abapoliisi n'oluusi abakozi ba Town Council kuliko Busulwa Hamza ne Setuba Brian nga babeera Kyengera mu disitulikiti y'e Wakiso. Bano kigambibwa nti bazze beemulugunyizibwako enfunda eziwera. Basimbiddwa mu kkooti ento ensanje mu maaso g'omulamuzi Pamela Muhwezi abasomedde omusango ogw'okweyita kye batali. Kyokka omuwabi wa gavumenti Rachel Namutebi awabudde nti balina okuwozesebwa mu kkooti ey'abalyake. Hamza Busulwa asabye omulamuzi okweyimirirwa kubanga alina obulwadde obumuluma kyokka okusaba kwe nkugobeddwa. Abantu okuli Meeya Mathias Walukaga basanyukidde ekyokukwata ababiri bano ababadde bamazeeko emirembe. Baludde nga atawanya Town Council wano omisolo yabwe bo service provider bali misolo n'abadde alumba abantu n'asolooza n'emisolo mu public holidays nga bantu bawumudde Sunday biki bakugamba ku ground ali mu kulumba abantu babakwata bubi babasiba babatwalako ssente. Dennis Musinguzi DPC w'ensanje ayogedde ku ngeri gye balondoddemu abasajja bano okutuusa lwe bakwatiddwa era nga basangiddwa nga baliko essomero lye batadde kugiribwa nga balisolooza. Ali akakitandika n'akifereramu ng'abasaba ssente inonya abapoliisi tasaba ssente but good enough tumukute. Nuliati Namagembe ne Lydia Nalweiso be bakusakidde eggulire lino.